mweno kamba bule groups za bwala zibonoonye. Some of you been good relationships ne muwuliriza bana abawala bana bali singa ensi abalemwa. Obera mu relationship enungi. I know somebody namugamba don't lose your family for nonsense. Tanika going out ne banne bali single. Ne amugamba golina omusajja awaka. Omanyi obo olina omusajja awaka. Ne bwoba omusajja wako weddembe ngo wange omanyi wagampa emirembe nera still obamu n'obuvunanyizibwa so kuba out sawa meka. You can't be going out Friday wabadde outside wabadde out tosobola. Ebyo bintu by'abakazi batalina basajja. Bw'aba talina musajja so fuluma ani anamugamba nti katugoliwa. Ne bwoba olina omusajja awaka tosobola fuluma bintu ebyo ne mugamba gwenno. Olina omusajja awaka, olina n'abaana awaka. You can't be going out on Friday, next Friday oli out, next Friday oli out, next Friday oli out. Ebyo bintu nedda. Atuwalo n'emyaka egichaka noga kati wachakala nnyo 20s oli mu 30s ochachakala go wa 20s mukula ddi. Mukula ddi. Olina omusajja awaka have to be responsible. Fuluma ko yes once in a while. Once in a while bakoyisako kapate yambala genda. Naye toso akifula kya buli weekend oli out. Bono mala relationship musajja yachuka. Men don't know how to communicate. Tebali confrontational. Ajagenda anya akunyigira mpola tebali confrontation tebamanyi kubyogerako. Ate tayagala kugamba alowooze nti no akufuga katabira okimuluma tayagala kikugamba. Relationship zigenda balema kubanga basinga ku mwede babakuziza.